Croxatunga 18 Novemba wa 2020 lwakeeranga ennaku endala zonna era kyali kiseera kya kakuyege wakati mu kirwadde kya COVID-19 ekyali kitandise okwegirisiza mu ggwanga. Wakati mu kusika omuguwa akakiiko k'ebyokulonda kategeka okulonda mu ngeri bo gye bayita eya sayansi nga tebakkiriza bantu kuŋŋaana. Wadde nga waliwo okusika omuguwa wakati w'ab'ebyokwerinda n'abawagizi ba Robert Ssentamu Kyagulanyi eyali avuganya ku bwa pulezidenti naye ate embeera yatabuka ku lunaku luno. Obuzibu bwava ku babyakwerinda okukwata Kyagulanyi mu disitulikiti y'e Luuka nti yali alina okuyega nga bamulanga kutyobola biragiro ebyali biteereddwawo okutangira okusaasaana kw'ekirwadde ki COVID-19 n'asibibwa ku poliisi y'e Nalufeenya ekitaasanyusa bannayuganda naddala abawagizi be. How would you push a presidential candidate like that? Wano bavaayo n'eŋŋombo eya Free Bobi Wine ne batandika okwegugunga okwetooloola eggwanga lyonna naye okusingira ddala mu kibuga Kampala. Wano ab'ebyokwerinda abawanvu n'abampi bavaayo okweŋŋanga embeera era awataali kweguya kwonna batandika okuba amasasi mu bantu. Tebaakomanga okwo n'abaatambuliranga mu mmotoka nga n'abamu bali mu ngoye eza bulijjo bagendanga bawandagaza amasasi nga gwe likutte yamanya. Embeera yatabukira ddala okumala ennaku 2 okutuusa Kyagulanyi lwe yateebwa mu kkooti ng'akkiriziddwa okweyimirirwa. Freedom will have to come. Don't give up, my brothers and sisters. We are not slaves. This is our country. Wano ebyayogerwa byali bingi okwali ne munnamagye eyali minisita w'ebyokwerinda mu ngeri ey'okwewaana okuvaamu ebigambo by'oyinza okuyita ebikudaala. Police has a right or any suggestion if you reach a certain level they have a right to shoot you and you will die for jail for nothing. Abantu bangi bafiirwa obulamu bwabwe n'abalala ne babuukawo n'ebiwundu nga n'abamu tebaddangamu kulabibwako ng'ab'eŋŋanda zaabwe basigala kwemagaza bwemagazi olw'obutamanya kyakuzzaako. N'okusaba tulina bangi nnyo ba foreign soldiers. Gavumenti yavaayo n'omuwendo gw'abantu abasukka 50 abattibwa mu kwekalakaasa kuno omwali n'omwana Amos Ssegawa ow'emyaka 15 eyattirwa ku luguudo lwa Kafumbe Mukasa mu Kampala. Oluvannyuma Pulezidenti Museveni yalagira wabeewo okunoonyereza okukolebwa abazuulwa nga baali basaalumanya baliyirirwe. Kyokka wadde emyaka 5 nje gyakayitawo bukyanga embeera eneetuukawo bangi ku bakosebwa tebaliyirirwanga. Bajja ne batubuuza naye era tewali kye batuyamba kati nga Jinja poliisi yajjako waneeno. Ku shahidi neevaayo abajja ne batubuuza nga bwe muli kutubuuza ne tubagamba ekizibu kyaffe naye tebaakola ki tewali bukya batubuuza tewali kye tukola ki kye tufunangako. Gavumenti tetufuddeko tuwaawayo obweyamo bwaffe tuwaayo amasimu gaffe tuwaayo buli kimu naye tuwavangayo wadde n'ekikumi. Ajara Nakitto mama w'omwana Amos Ssegawa agamba ebiseera nga bino ebyakalulu bwe bituuka kimutiisa nnyo ng'ajjukira mutabani we. Kuba nzijukirira ddala obulamu omwana wange lwe yafiira leero nga 19 nzijjukiza akaseera kangi ennaku gye nayitamu n'okunyolwa n'okutuusa kati. Ono ye yayambibwa nti wadde ensimbi ze yali ayagala tezaamuweebwa kumuluyirirwa yaweebwayokko. Obusente obwo nze yalwana nga nze butini nnyo kubanga bw'omuntu bw'onaafiirwa omuntu nga bw'onaafuna ekizibu olina akuwaayo omutwalo. Asabye abantu abalala abaalumizibwa mu mbeera eno obutasirika bagende mu maaso n'okubanja gavumenti ebaliyirire. Abamu batya okulumba gavumenti oba batya okugenda mu maofiisi okufuna obwenkanya. N'essaawa eno nze nkyabanja. Talemye kubaako bubaka bwaweereza bakuumaddembe naddala mu kiseera kino ekyakalulu. Abakuumaddembe bandyezeeko ekyokutta omuntu kibi okuttira omuntu wo nga talina kyakoze kweddako bwezi.
ye munnamateeka Aaron Kiza omu ku baali beewaddeyo okuwolereza abantu bano basobole okuliyirirwa agambye ekisinga okukwasa ennaku nti gavumenti abantu bano yabavaako dda. Mulimu 7 be yasuubiza 5 million ne 10 million naye ng'olaba obusente obwo butini nnyo tewali kye buyamba omuntu afudde. So gavumenti ekyo yakivaako eri mu birala ate ne be yasuubiza sente ezo nga ziyita olina okugendayo mu barakisi nga kati abantu bangi oyinza okugamba baddamu okweraliikirira olw'akakuyege eyaddamu nga ne gye buvubuddeko abawagizi ba Kyagulanyi bazze bakwatibwa ab'ebyokwerinda nga baggulwako emisango egy'enjawulo ekyongera okujjukiza abantu ebyaliwo emyaka 5 emabega.